This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoyima Road, Nganansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Mpadde ka interview kalungi Mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenolinga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimani n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa Ride Now app. Ogimanyi? Ride Now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu Ride Now. Ogirabye. Yiiyo. Ajja ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyam luseke nyam sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga 2. Dakiika nga 2. And twash. Kati owa boda wo wuuno Mama nga yangu yazze mangu andi gye bayita Ride Now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwere helmet yino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Nasooke ngitwale ku delivery. Mukwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita Ride Now, let's ride. Ale ruzungu kale kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoko nimbuzi nyefu nyefu. Ala bora babbi. Abakyala. Wale somuyomba nyembuto. Katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Yabaweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omugo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Sendi bannange. Shay, omwana omulabye. Omwana waffe akola mu pharmacy. Akola mu pharmacy? Si wabi. Musiraamu naye? Ayi, baba si musiraamu kitegeeza kati faawo ne betwejava. Tewali buzibu. Namunde bakoza, Shay, how are you? I'm a lovely guy. Abawala bayaye. I'm a lovely guy. Naye Rosewere ina abawala abalungi. N'ennaku zino ndowooza oba Katonda ate breed ya 2000 yagigusizza bulungi. Abaana abo bonna bazadde mu kyasa kino ekipya. Bw'otunuulira poliisi yayiye abaana bannaye ku luguudo. Ovuga mpola oyagala bakwate. Bw'ogenda bannaye naye ate abasiraamu mwayiye abaana bannange. Ate pulinti zikyajja.
abasiraamu mwayiya abaana seeka nze nateddemu nentyamu tola nti tugamba nti emyaka gino tetukyusa ddiini omwana ayinza okukola ekintu akukola ekintu kibuka ku lwa Katonda kibuka ku lwa Katonda twalikaawo ku Molechu awo nga totodde Molechu ebeera ki Molechu is a band restaurant emisana restaurant ekiro bba abawala abasiraamu babiri ne bajja nga bawanvu bee bati nezino shariya ze bambala ennaku zino omwana nga kashariya kamusebere beti kamusebe neŋŋamba la hawula maswali nagamba bugambi la hawula naye babuuzizaako nnyo lwakuba twagenda onyumya nabo nga bali mu senior 5 neŋŋamba ate agana neetikira akafaliso nzizeeyo I've gone back to school. I will see you. Hey, era musajja ng'omu bamugamba we are going to school, send pocket money. Neŋŋamba muli ku buzibu. Nze we natiira abaana Uganda wa. Nali ku kabo mwana bino mubeera ku kabo omuntu wandisubidde otagamba nti nsabiraayo. Manyi mwana voice note gyampeereza. Mbu shekhe tulage ku byana. Wallahi gani kukamba aga sheka tulaga kubyana ibugamba we nategerera nti ekintu ekyo kyo bunga lasa era mwenze mbasabira era tusabira fe Mungu yagamba nti yatutulaga nti katika sumba kankuyambe ati nze nine obantu itetukomera Katonda yantekako olukomera kalo mbadde nzija okukulawa kwogera naawe nenga nyambale saati n'empale nga nedda there must be a distinct difference oyinza okwerabira n'ombuuza ebitaliiyo kati jenga omuwalimu katula erukomera nze era nawoba ntutte fe almaleki nga bwogiyise almaleki mbeera filkanzu oli aleme kwerabira kubanga nange nyinza okwerabira seka ngamba boseka butwali kati fe Mungu tumwebaza nti ffe yaga kasumba nku era nze Mungu era munneebalizenga ku bannaye nze neebaza Mungu nze kyonna kyendi era nze abasomesa bange abansomesa eddiini Sheikh Sufyan Khalid Muguluma Sheikh Hassani Sheikh Kiswiriri wali olideko erinnya eryo Sheikh Kiswiriri Swaleh mbawe ekitiibwa wala omusajja wange gwe tutuula naye eyo tulina gye tutera otutuula Maseeka Mulamba naye aŋŋamba nti kati wano nze Tom biri tobimpita naye kati ekitegeeza alina kwambala kintu kino kwambala bwambazi nti lugundi kati nze nganzi kati sina osobola kugenda zera abantu abamanyi erinnya lyange tebalimanyi era okimanyi nti ebibeebe ebimu ebiwala kibeebe ntegeeza bebe bimanyi erinnya lyange nze Shey nga bona abo banakuyita nti gwe erinnya ly'ogundi bimanyi erinnya lyange nga kati gwe Mutyaba bamanyi erinnya lyange nze Shey naye nga tetunnaba kwanjula Sheeno njala kwebaza ng'oggyeko ebyokwambala obulungi kulabika bulungi owunya bulungi ekubya akawoowo ate kati ebyo bintu bya dunia olaba omulambo gwe tukuba akawoowo mukuba omulambo akawoowo mbugugende guwunyi gutya omulambo tukuba akawoowo era tumala okukuzinga mu ssanda kuba akawoowo okuwunya obulungi kya mpisa kya mu mpisa era omuntu okwanya talina mpisa ekyo abantu bo bawunyira ekikyo owunya bulungi Seeka ekyo kyo okikola kano ina musajja wange yali ava US juzi nakakuleetera nanga Sheikh amanyi muntu bwange nakakuyiwamu lwakuba obuwoowo bwagaana bekabeera ku nze kansonsomola ennyindo alaje ne zitubulika kandi konoonya buno bubaga muntu miliyoni 2-3
Bangamba wali akawoowo ng'okeekuba naye nga kawunya naye nga tokawulira. Kati gwe ko akawo n'okewunya kumanya bei yako. Bei yako. Bei yako omanya. Kati sikawulira. Ffe tukawulire. Ate tegenda kuwawaala nnyo. Ndi wanatasika awulira kati. Naye waliwo abantu abeekuba akawoowo ne kawunya buli wamu. Era eri ku ofiisi nsiba mbagamba genda essaati eyo giggyemu. Kati nze na muto wange Mugabi akawo kasita ye okuba akawo ne yasumula bwati. Bei yako ngomanya ati yabanzi. Nazo wange tebumwesubiza. Era asiba akako tekalina kye kankoze. Bei yako. Sijja jikugaba koza okulema okumpa akakadde kange kolesi. Alazeho. Ozo wayeka kujja kulya weka. Abantu bireka. Wallahi. Kasuko yo Mugabi nawe akwaga. Deda. Nze badayitapa. Era abantu bagamba batange ndabye bali yako. Nditulya tugabana. Akolera Katonda. Yembera Katonda. Nakubali awo. Angundu muleko. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tusizidde wano ku Roswell Hospital. Abantu ba Roswell Hospital wano waggulu eno yechi eno ICU section. Eno ICU section. Yes. Twagala okubeebaza abantu bano bambi tebatuyisangako bubi. Tebatuteekangako mbeera era betujja ne tukola ebituleese ne tuvaawo. Ate nga section ene ya Roswell twagala okubeebaza mwewale kuwa bawala balabika bulungi mirimu. Omwana agenda ova mu ICU amaaso agatuusiza ku kawala. Kataba ICU tojja balaba wakati ICU bo babeera bali ku mulwadde nga olera nti mulwadde wa intensive care bamubeerako. Kati singa naagusa zinja kutwala tulambuleko eddwaliro tulambule side eri tulambule Roswell ntuufu Roswell Specialist Hospital olabe ziruumu zivyebe onava ku reception bino bikubuuza obuuza hello Kasuku kati nti gwe Kasuku kas nze nabimanyire nasoma karadi ngojja nenguma oluziteka ku galubini nembanga atabirabye so genda okwitawo woti ogenda gyola katuuko alhamdulillah daliro ddyo ddungi Roswell ngenda kujjawako njakule ono nambuzaawo ogambye Specialist Hospital tankolawo banzija wano njakule biringa bankolangako ate basobola osalawo ne bagaa nti engeri gye tukola naawe tutuula wano ffe batuwenga bwereere oli ku luzzi ate ojja na jjiiko nzikakkane kale so betwe tugenda okuba tutambula olunaku olwaliro tumaze ebbanga nga tetukolamu nasemba okwogera naawe wali ofulumamu wali oba otwala abantu kuwumula nze sitwala ntambula nzekka otambula ewumula oba togikola mirundi mingi ate kati gubundaba onsaasira nnyo naye kukuno omulundi waliyo abantu bange babiri bagenze kuwumula waliyo kyefamiri yagenda nansabirayo dictator amiri waliyo ne mukwano gwange omulala omuwala yansabiddeyo nankwatira ka video nga nsabira ng'akutte baati ku kabba Kasukulu n'asiramuka naga nti omusajja oyo afune naye alina ke yayongeddeko mu Kasuku hayi Mungu yagamba nti abasiraamu agenda bawaayo omwana amutuwe era gwe tetukukayanya enaku zino omukazi nga mukambwe omukazi ate kati nnyini mukazi ye Katonda yafuga mukazi olwo nakkiriza Katonda ebyo byakatonda tobiyingiramu nnyo bireke nze nkole byange bibyo ebiri bya Katonda kati ate ninayo gogo oyo yennyini twamugamba agende kuwummula mutaneetegeka naye olala gwe nali ngenda osasulira hijja anti yagamba nti bwogenda ku hijja oba tokyanywa mwenge obeera tokuba ndongo tobeera wali ku mwenge abantu mbagamba teweeraliikirira kwonoona bwogamba bannate bwe naatuuka mu ruumu eyo kitegeeza sigenda kuddamu kukola mpisa bwe ziti kirungi gy'oli
okwetereza kirungi kati gwe jangu leka kulowooza nti bwe mbaayo no omulimu okukola omulimu omulungi bw'ofunidde omukisa gukole era kyobalaba emirimu egitaliiko obudde nti kati olaba hijja tulina kulinda kiseera kya hijja bw'oba ofunye obusobozi nti nfunye obusobozi obukola hijja baimaamu Abu Hanifa hijja bazikola bato imaamu baffe rahimahumullah hijja bazikola bato oba ina obusobozi hijja gikole ki gikole gwe omusajja Allah akwadde ku ssente famire osobola gitwala muumura gitwala e Makka bagendeyo leka kukola lugezigezi luno lwabedda ati kambalinde bakule abaana bo kyebagenda okwebaza Allah bw'aba akututte kyatise kyewakibakolera naye abazadde abamusitegera lwaki tebagala teeka ssente mu baana olina obusobozi omwana muteekeke mutwaleko ebufalansa mugambe kati bibibyo naye nze nkugamba omwana mutwale nze nina omusiraamu Allah amusaasire sijja mwogera linnya kubanga tayagala nnyo yakeera ku makya nagamba omukyala tugende ne beeto baava wano ne beetoola Europe eyo yonna bayita Italy Germany wa ne bamalira e Makka naye ng'omanye ekiruubirirwa kye ayagolwaga nti ife byonna bye tuyisemu birabo ebinyiridde kino kyekijusi kino wano era omusajja oyo kamwogereko aja Adamu Allah mweta aja Adamu Sengooba totalu eyekyanja bakaita batya kana akakuba akafubutukayo komumanyi prime mukamanyi akadde ne kulambiro komamboga totalu komamboga musajja wange oyo tumbira naye haji yansuubiza amafuta nali nyuwano ne mugati amafuta n'aseka busesi agifulutangagireegerangamu bamusaba amafuta kitirinyoma nnyo era yanyiiga nedda sebo wano kati gwe ejjula tanka mmeka lita mmeka eyange lita nkaaga kuba maawo 5-6 Sengooba 5-6 Sengo haja Adamu Sengooba lita nkaaga siyo yao fe tuswala buswazi lita nkaaga yangambako lumu kankole wano ekibalo nyinza okuba najooga omusajja nkaaga times 5 mitwalo 33 teziwera na dola 10 wamumanyira nnyo ati kyenkugamba kati weno nze jajjagali musajja muzibe yagambanga when you go to the ocean never go to the ocean with a spoon go with the bucket abo bagisengooba bawa blank check ye nawandiika mukyayagala n'ogenda towandiika mumbu bampe emitwalo 3 ekyo kiwakola eba bikola oyo wa dola asijja boogerako gye tayagala gyenda naye nga byebyo wakola asomi alaga kyakunyigidde naye jamugamba akusonyiwa ante ajinta era wakirabira eno ajja kukubira mulungi nnyo nnyo so abantu mugenda mukole wummula abantu bakole ebirungi basobola okukola atasobola kukola wummula kyosobola okukola ekirungi kikole tomala budde kuba okufa kutulondoola okufa bwe ŋŋamba okufa oyinza okuba okufa kwentegeeza ye walityo ng'ezzike okwenda kuddamu okulaba ezzike ng'ebbanga liyiseewo katusobola okukola ekirungi tosobola okukola n'ezzike ekyo kive mu ddiiro ate oluusi bwe lwokola ekintu ne weesanyusa ezzike ne beriba terikyaliwo oyina satisfaction eyo gy'ofuna ate tewali kintu kisinga bulungi abantu abasinga otubonyaabonya seeka wano mu bulamu bw'ensi be basajja abatamatidde kati alqanaa ekyo okusiima kya bbeeyi era tebakiyiga tebakisoma katonda agaba kigabe kuba basinga okulubeera okululunka oyinza osanga omuntu ng'akaanira emitwalo ebiri naye ng'alina obukadde fast ayinza okugamba thats my right sente zange nzanyira mu sente bota naye omuluvu Allah agugabira aguwa omuntu n'oyewunya n'ogamba omusajja yalwanidde ennyama ku mukolo
alwanira ennyama ku mukolo ng'asobola okugula ente ennamba nenga alwana apaakinge n'okupaakinga akaba ebifiifi bibiri ng'ewuwe asobola okugula ennyama ng'oba bukugamba nti kale naye ennyama eno katugerekera abaana bano omuntu omulaba nga kasupu bw'akawuuta akola ki kamuwoomera kati akanyama kamulekera naku zino era mukukkiriza mu busiraamu okukkiriza Imaamu Ali radiyallahu anhu yali annyonnyola imaani obukkiriza mwalimu alqanaatu bilqaliil okwekusa n'akatonda nze naawe katonda n'akituwa oba omaze okubeerawo nga yo contented obukakkamu obwo n'ogamba nti kyenina kimala gundi kwe yava otugamba actually ennaku zino ndaba abantu bakikola nnyo abantu bagamba nti abo oba ogenda ku mukolo sooka olye lyako oleme kugwirana wali kuba ate waliyo abayalabba abajja nga bayalanga kana akamere k'oku mukolo ate akaagala ne bw'oba tulidde kati kankubuuze kiki ekikukaayanya ku mmere y'omukolo ng'olinamu ekkumi lisobola okugenda n'olya ogambe mafilmaleki kiki nina wano hajjati wano sebayigita 72 restaurant nja kutwalawo wano bayina kye bayita pasted meat omukazi afumba besibiri hajjatoyo 72 restaurant okubitaala ku mukolo genda mpetooke ne pasted meat mubanga bataddemu sukaali si sukaali uviwu restaurant eyo yakabi bwetyo badde sigendangawokko mutyaba tugende boddi naye seka twetaaga tugende nga tuli naawe twetaaga tugende nga tuli naawe basooke batuyiwemu ebyobwereere sesira byabwereere bade maye gwe bwera se kitegeeza ki abakulu b'eddiini nga balya byabwereere buli wamu bakatuli kyala naddiini faada bamuwa oluwombo n'afaafagana nalwo mbo mubamwagadde naye sigendawo nti mumpe ebyobwereere era nyiiga lwaki obimpadde mpita naye nze yeerezo mpa ebyobwereere kitegeeza bewereeta obeera oyagala okyesasulire kyangi kibagambe kisobola kati hajja tyogambe yani ebyobwereere ebyo tubyagala nnyo lwaki mpita pitanga seeka jangu kunakuwezi mpwemu ekyemisana ogambye hajjati waawe yani amuyisani hajjati hajjati saara hajjati atuyite kuba 72 Allah erinnya liddise hajjati tuyite koleyo olunaku okoleyo arrangement kubanga naye ate atuyite naye tujja sasula katugire ku mugongo gwo mbujje azeze ensonga mbadaba luseke nga lulina otambula awo oluseeke ate gwe kakwe taktiike ya luseeke oluseke tolunoonya si terulimu na baraka olunoonye tolunoonya bwetulaba oti wano tuula katonda aluleete ogambe nti kyenayagaliza embazzi kibuyaga asudde balukusonseka toyagala tikwata naye luno binono jaswalira bwereere luno balukwata kapiralite wano oba osikooti omwana n'alutayiza ojafuna kiroti nze nkubuulira jafuna kiroti oluseke olwokusabiriza berina hadithi nagisomye juzu nabbi yakkiriza abantu basatu bukayo bakkirizibwa okusaba basatu gosaba katonda akuwe abantu enseke bajja zikusonsekamu ng'oba otudde oluyingira okuva emabega subhanallah emundike baddagekoye olabadeko ku mukolo ne bajja nga bana baleetedde Sheikh Kasumba emmere naye nga tobabagambe nti njagala dano okutola gamba gwendeetera emmere ulaga kitumiriza se katumiriza tulawo kakanye eyo tactique ya luseke tulawo kakanye oluseke ndukuba katonda tuluze katonda banaja bagoza abo basara pentagon abo gamba katonda munyika yakunoonya
Seekawoliwa. Nyaga siriwo. Omanyi okalobyamu. Omanyi okalobyamu. Siriwo. Nze sekalobya nti siriwo mwendeka siriwo. Mba siriwo kituufu. Naye mmwe abantu bakaba baffe batusindika wangi. Batusindika wangi. Kale, tulina ebintu bye tugenda okwogerako bya mirundi ebiri ebyoluseke nga bizze wali. Ekisooka saakufuna biseera ebyo. Miss Uganda bajja. Miss Uganda is a beauty pageant. Mwe bagambira nti banoonya omuwala asinga obulungi mu Uganda. Mulimu abakyala abasiraamu abaagendayo. It's not the first time nga it's causing uproar. Waliwo n'omukyala eyawangulako nga musiraamu. Rehema Nakuya. Nawangulako. Abasiraamu ne bakwata wansi. A section of them ne bakwata wansi ne waggulu. Leero njagala tandikira wuwo. What do you think of Muslims coming for beauty pageants now like Miss Uganda? Bannakampala Central ne bannayuganda mwena mwe mulidde mpanga ku mulundi guno londa busobozi londa bukozi londa omuntu anabeera ekyokulabirako omubaka Abraham Luzi yewaddeyo okubeera omubaka wamwe wano mu Kampala Central ono yekka yajja okutwala ebirowoozo ebinabbululwa Kampala. Abraham Luzi musajja w'abantu musajja mukozi muntu w'abakozi. Bannakampala mwena mulonde Abraham Luzi mumuyiire obululu w'olaba Luzi tikinga Sarah is Toro. Kale mwena banna business abayiribi bannabyamizannyo abalimi abasuubuzi abalina ebibiina abali uptown namuzigeto Abraham Luzi bw'oba olonda Abraham Luzi ye mubaka wammwe owa Kampala Central addako londa Luzi Abraham jukira Sarah is Toro. First, the thing about me, I don't discuss individuals and groups. But what I can say is buli muntu aba n'ensonga ye okwogera kyayogedde kyo kimu. Kyokubiri Katonda yatuwa ebintu bibiri, free will and intellect. So omuntu anga alina free will okukola kyayagala, nze era ngamba abantu bino social media kuno kwe tuli muntu olaba alina ensobi gy'akoze mutuukirire tomukubira ku social media. Kati muwangaalire boyo naweereza naye oba oyagala kumugasa mugambe kino kyewakoze kino ne kino ne kino ajja kitegeera okitegedde. Kati mu ddiini eddiini mulimu ebintu bingi nga byo oba bitunuulidde eddiini tekuyisaawo eyinza obutakuta. Ekisooka ennyambala ontegedde ennyambala tetujja kukkiriza ontegedde kuba omukyalo omusiraamu ayina bw'ayambala bye bakola bye simanyi ontegedde. Naye ate ekisinga okwewuunyisa nti gwe yeetabyemu tomumanyi na lwaki yeetabyemu tomanyi. Naani amuleese ye tebawa ebintu biba ne basponsa baani tobamanyi. Nze omuntu bw'omulabira nnyo ewala nze Mungu mwebaza nti abantu abampa n'embeera nabo wano n'obamanya. Kati ekyokulabirako oyinza olaba omuntu ng'ayambala bubi mu ddiini wano ayambala bubi naye tomumanyi. Omwana yakula bwe yali atuuka mu myaka 6 n'agenda e UK awangadde obuwangazi bwonna ali UK akomyewo e Uganda. What are you trying to mean? Kati mabatamulakola tubeereye muyengo oli ku makyodduka omwana n'afuluma nga just azze kufuna ku kasana yalinga bwe yatuze emuyengeeyo crazy tujje tuddukireko eyo. Kati nze embeera kukuba essaawa 14 za kumakya international school abakyala baleeta abaana okusomerayo muyenga gesijja kwogera ge international gali awo ngaliise mwana ku ssomero gwe kibandikambye nti ddira night amuleetanga bwe yasuze mu kiboneti kye something kya bulijjo yagamba ndi mu mmotoka ya bulijjo. Nali bako airport ki omukyala nga agenda tuula naffe mu nnyonyi nina bitokolega ayambadde ngenda otunula ku bbaaga ye ng'eraga British Airways ava UK
bwe bulamu bwa tomumanyi ne bw'onaayogera otya togenda mubugasi kwenza kwa kyoyogerako nti obuseera mbagamba twambali buti takimanyi kitegedde ekyokubiri Miss Uganda tegenda vaawo kitegedde and the population of Muslims it is constituted around we are part of the population tugenda tujjawo and we have binary rights okwetaba mu contest oyambye otya kitegedde kati bwetuleeta abaana bwe baleeta ne bagamba nti balesezi hijabu manya elegance biki nazo ne muzirwanyisa kitegedde Allah akole bongo ekitonde kikyala kyala bawala yagala naye akikole kyala yagala akikole ki akikole kati gwe ne boveeri nogaba bo bajja sigala bakola ki wabula gwe tegeera ffe kyeŋŋamba ekyaffe somesa abantu ate kirungi basheekhe be Uganda wallahi bagezezza abamu somesa abantu gwe kikyo kusomesa kitegedde kikyo kusomesa believe softness and kindness abantu bafune message kitegedde obala ayinza okukola wala kukola ezo omuwala gwe kayana naye nokola kitegaba please I can't hear you you're shouting talk to me well lwaki obagola kati nabbi Muhammad sallallahu yali musajja mukkakkamu era Allah yamugamba law kunta faddan ghalidha alqalb wako wali musajja mukakkanyavu boggolero nonoli abantu bandi kudduse lam faddu min hawli atubere bakkakkamu kube taata waka kube mama weta kusokolo mukono gw'ekyuma gukolerewo wetagira okukakkana you know be versatile kitegeera be versatile abantu message bagifuna abantu message bagifuna and I want to tell you the intellect omuntu amanya kyakoze omubbi amanya ntabbi ate akimanyi nti kyakoze kikyawe kati tutaga kuddaawo make it you know again somesa yogera because everything has its pros and its cons yogera nti ng'omwala omusiraamu tusuubira nti because n'aba fashion bakikulaga nti nze that is too revealing kitegeera nti omusomesa kumati kisoboka nsobola okwetaba mu lutabaalo olwo naye n'essambala kino ekiriviiringa ennyo so kumugamba nti vaayo lwaki ungamba nveeyo omanyi lwaki ndajja ate nga bampandisiza banzikiriza kati ekyo gwe gwaffe don't do too much reveal and actually people katolaba tubeera mu mwezi ensi oba mu society nolabanga ate people respect your ideology agamba mwana yagamba ye fetube tugenda mu masomero agamba mwana yagana okujjako vve essomero ligamba abaana tebalina kuteeka kintu ku mutwe mwana agamba nze sijjaako vve and the school respects it the school adopts it ligamba kati omwana ayagala okwambala vve ajambale nekiviira ku oyo ono nga gwe kitandikidde abaana babeere nga bambala ebintu bimbi ninga balina osaala mwana nalekambula naleeta ekiddira kye sobenegamba tukkiriza ayagala leeta kiddira kitegebe so it's more about understanding the society that we are living in. It's a cosmopolitan society combine a lot of cultures and ideologies n'ekintu kyetulina nti ddiini ki it accommodates each and everyone so tosobola kuvaayo n'omboggolera n'olowooza nja kukutegeera I will become defensive but alhamdulillah basseeka bagezezzaako okusomesa and people understanding abantu eddiini yabo bagitegedde video zibeerako ku TikTok nakitegeera ba waliwo away from bannaddiini I know that now tuze mu general society kati gwebeera nnyo mu bavubuka waliwo ekintu ekitandise okugenda mu maaso I don't know nange nabikolako but these days I don't know ba nkuze oba nkaddiye nyinza okuba sikitegeera naye gwebeera nnyo mu bavubuka bwetunula ku TikTok ennaku zino oba social media everybody is venting okitegeera buli muntu eyayombye ne ate ennaku zino waliwo ekyazze kyesitategeera bulungi kale tulabye nnyo ate abaana abagamba ku bazadde mamange yantama nze soogera naye omuwala n'akwata maama we n'amusunsula ku social media ati n'ateeka wali embwa n'agamba embwa yantama
oli n'akwata taata we n'amukutula ati n'ateeka. So I don't know, is it the modern way of doing things? Is it the pain abazadde gye batuusizza ku baana? You've seen those. I've seen. The thing is, you see, tulina okukkiriza nti obudde bukyuka. Obudde buli mu kukyuka, and everyone wants a platform. Abantu banamuwulira. Omuntu kati bw'ateekayo video tagivaako. Buli kaseera abeerawo okulaba comment yazze. Bagamba ki? Tumatakali mubaamu abategeeranga ye ne bamuwaga. Ne babaamu ababaagala omubuulira bw'abanga buli tokola maama tokola booti. Bano abamuwaga ne bakuba. Muntegedde? Tegera like designer. The thing is, we have to adapt. Kye ngamba abantu kati tukkirize nti kyenkola wano. Nsobola okisanga eggulu. Just situupanga oba eyukke gye situupanga. 1 2 ekituufu kisigala kituufu ebbanga lyonna ogitegedde. Pain. We've all grown up in pain. Yes, we all grown up in pain. And let me tell you, the fact that our parents or whoever, they are human beings like us, they are bound to make mistakes with us. Yes. But do the mistakes have limits? Because some people say... Yeah, let me tell you, there are parents that are bad. Yes. Yeah, there are parents that are bad. But does that make them not your parents? No. Exactly. That's what I'm saying. So if they are bad, then you can treat what is bad with good. I'm not saying, oh my God, cutting hands. Akubye oluyeno take away ne tama sinzi pabula nsobola vaawo gwe toteekawo ate toddiza nyiza obutamuddiza nsobola okuddiza oba nsobola okuviira according okitegedde kati taata bwankuba muviira oyinza okuba ne taatawo nga mutamiivu kimujjako kuba taatawo adde ewaka baba amusanze kukubo nga atamidde ali mu fuleji kimujjako kuba taatawo ogenda kukola oti bw'ojja otugambe ffe tukuyambe ki nze Kasumba nkuyambe ki taatawo atamiira taatawo yakuba omutadde ku mutimbagano. So some people, I don't condone what they do because I'm not in their life, as I told you. I'm not in their lives. I don't know what they've gone through. I might be well with my parents. When I talk about them, I talk about angels. You get? Yeah. Other parents, when their children talk about them, they're talking about some evil something. You can't relate. Yes, you can't relate. Me, when I talk about my mom, when I talk about my dad, Msajja gwe manya atakuma busungu. Kalatera najumongo teyachiba. Kati mzee wange muyinza kuyomba kumacha oba nemutategeregana kumacha kusabbi. Sawanya nakubiranga alinga atabibadde nako. Nenga gwocha abiriko. Nenga yitabiriko. Nga yagenze kukiddako. Mokesha. Yagenze kushida. Era mwagala nnyo mzee wange. Ntegeka. Sina era bulamu bwange nfuba okulaba nti abaana benzadde balina okubaako ku level esooka ku ye gye yanteekako kitegeera kati when I'm talking about my dad waliwo atarelating na kyenjogera nakyo agamba nze taata wange amuwulira mu mannya ng'awulira linnya nti ate limu baali bamuyita Steven naye nze kitange simwogere kitange naye kati kyogamba nti bwe nali nkola kitange tenda byankola byessaasiima webiri era nze muzee wange namutuuzaako ne mugamba kino ne kino nga ndi musiniyeeti ekyokola tekinsanyusa era nannyinnyonnyola oba kitegedde kati the people that would understand that okola taatawo bizinensi nze nagwe mmanyi yakola ne maama we bizinensi ng'aliwo oba yali Dubai n'asindika sente ziwera $8,000,000 mama n'azitwala n'azirya
wallahi nakitegeera nakivaako nakola ebirala ekyo naki ommi ayinayya nakirabako kati the people like that ololagamba nti nze ekyange maama wange ayinza obutakimanyaako bakange maama wange yakatereka kati we don't know like let them vent let them what they do but they know what they're doing omanyi tosekerera ddukana ng'akola ki ng'oyina ki ng'olina olubuto tosekerera ddukana olugero lw'Abaganda bulijjo oluggwayo beerutyewo yayina olubuto bale banya olubuto ate olubuto mwe muva buli kimu ebintu bino biddingana tumanya maaze ekituufu tokisigala kituufu sijja gamba ki emboozi oziwulira naye nololaba nti social media eyo sigibeerako nnyo era oyinza okusanga simanyi kiri Uganda oyinza okusanga simanyi kiri Uganda sibeerako nnyo obeerako nnyo naye oluusi obiraba because nze nina ekintu ekinnuma man abantu bayayaana ku bazadde baabwe okuba nabo anyway like you've said nze nange nakula muzeeyi wange nga nkwata bulungi era siina kintu kibi kye nsobola kwogera ku ki kati oluusi be ndaba stories ezimu I particularly get bothered but then I realize well the parents boogerako they are doing these things I just don't know the sort of society kati fena gye tulimu so these people they are going through some pain some trauma some emotional pain maybe they don't know how to handle it they don't know how to handle it and the facilities are not there and they find the TikTok the words as a relieving they come to vent yes but now what happens next kati kiringa bolaba abajja abaagalana ne beevuma waliwo ojjuze onaavumye munne nti alinga akakolwa oli mukazi mubi nnyo wali wanziba amaaso olinga akakolwa kati bebeesanga oba be baddiŋŋana baddamu ng'ayitamu ne beautiful eddiini nakyegamba nti alkhabithaatu lilkhabithin abakyafu bafuna bakyafu bannaabo n'abalongoofu oba abalungi bafuna balungi bannaabo gwe saba tubeeramu abo kati gwe osobola watuuka okuwasanga teriyo baali bakosezza nze saafuna nnyo zo zihati break sikyekubuuzizza kunkosa batya okitegedde omwana kukosa omwana omugambako nabanga akkiriza bale balina kyano nabanga akkiriza naye nga takkiriza nosigalawo okuba esimu agikwata kwegamba nga totegeera takutula ogenda owulira bamuwasiza ali ne matyaba I wanted to tell you but I failed to find a way. What do you mean you failed to find a way? Ngesimu yange weeri nakitegedde wala batukoze ebintu bannange nafa era tubakoze ate n'abasajja era gye bali n'owulira buwulizi mikolo gye nagamba don't worry those were just functions kati wala n'omusajja era awasa n'agamba omwana gwabadde akwana nze bankasi bansibyeko omuga fenna tuli tutyo kati gwe saba busabi nti omanyi tulina ze twayitanga dormant volcano active volcanoes saba eyiyo ibeere dormant kuba wenaaba dormant n'ofuna bwa pompe ojja kufuuka kibumbe akutsamukira ofuuka ekibumbe kati funa omuntu nga gyategera nti Sheikh Kasumba otafuna atategera nti ajja kusanga ku kituuti ittaqillah mutya Allah samaki ku kituuti abaana bajjeyo kamera babuzise ku kituuti bino bweyamaze bukanzukanzu kale kanzu zange temuli obalaba kwambala bukanzu tebasobola obutima bukyafu saba nakusaba Katonda nze simanyi bannange naye ask God blindly talk to God blindly ensi nkyabulukufu ensi ntabulukufu
Ogitegeera ogiseebo ogiraba. Otegeera nti how do you even navigate without God? God must be within the family. Now, still, ebibuzo byenkubuuza ebimu bino actually byenkubuuza leero bikubuuza kuba nkulaba nnyo n'abavubuka. So maybe you have discussions with them, you pick their minds, and they are happy around you. They seem to be, nakulaba juuza ekitende. Mali nasomera ekitende. Ne ngamba kitende ekyukidde ddala. Tuba kitende twali bakatuliki. Ddala kati somero ly'abakatuliki. Ninagenda okulanga gy'oli. Ne ngamba anti president waffe oyo yamalira Gombe. Yamalira Gombe. Oyo atutegeera nnyo. Kati okujjako oludogo. Tulina omuzikiti guva eno n'eri. Bazimbayo omuzikiti. Guliko na kipande mosque. Atingiire everyone is accommodated in kitende. Kirungi nnyo ekyo. Everyone is accommodated. Gagora ba president kati zola kwa president. Nankubira kati nsobolo ntatudde naawe. Oba wagenze dda. Ese batajaga president mulindo akubidde. Ni kamera bana tajijja kundaba kusituka sokugamba. Okubira nde kubitata wae. Oba afise nzituka. Gezi. Dr. Mulino watabu. President. Yesimu yewe gyokuko. Omanya kati ogenze kulya. Ate tukuba kulya. Kuba kulya. Kuvuubika. Ate kuvuubika. Kati ndogo chaze ka Dr. Mulino. Bojja bwakuyita tokolanga ensobi n'ogenda wekka. Oba okutogedde abalala. Ne bojja n'abantu 10. Akuvuubisa. Ne bano n'abavuubisa. Ate nze nkirabye gumu. Nze mbadde ekitende myaka giwezi. Ovayo gola mipiira ena. Dr. Lawrence Mulindwa nkubuuzizaako nnyo ku makya era mugamba leero. Muntu wanyo? Si muntu wange nnyo naye nga saba nnyo. Saba nnyo. Maze emyaka egiwera nga soogera naye. Saba nnyo. Oya akumala olusoko ojja dduvaako. Nkubulira halqa. Njadduta. Oya ojja dduta. Naye nga mwagala kullo. Dr. Lawrence Mulindwa. Kullo. Simulinako buzibu. Kati ne wano ku physicality mwagale. Akimanyi bebye kullo biveeko. Kati zaate njogera nnyo ne Claire. Muwala we. Claire Mulindwa. Kintu kiramu nnyo. She's lively. Claire Mulindwa. Gulayo ku meza za luseke nyamunyamu. Nina show bagiyita luseke nyamunyamu. Eyo show tuba tuzze kweyagala nga tuggalawo omwaka. Gwe kati tomugambe mulumbi. Claire Mulumbi. Ase director? Kireyo. Gulayo meza 2 miliyoni 2. Kanye okuwa lwaki owandiika ku cheeki? Eyandikuze 5. Towandika ku 5 omuwe cheeki. Mugambe bugambi kule meza. Mugambe baguzeeko 3 zesigadde. Agambe zonna zikutte. Wandika blanka check. Muterewo muteezaawo. Omusajja ayinza okwagala okwewadaana musaye muna. Ate abokuwa yali asisayenzaawo. Katusobola ogende wakiriya n'omugamba nti mbadde ngamba. Obadde ngamba. Abantu abalina azigule emmeeza 7 akuwa abantu. Abaana bajje anti yakulira eno. Besemba nga 17. Yakulirawo levo. Ate mutaani wange anaatera omumala. Kireyo mmanyi. Anaatera ova mu primary. Gwe bikwata ku kitende mbuuza. Mbuuza. Okyambadde nnyo ogenda kinnemesa. Mbuuza. Olwatera kinnemesa. Nze ninga kyovu. Wanyona mbiduko bagamba atakubeera n'agattawo ne ku mbeera wange. Siri Bruno nti nkoowa nnyo. Nkuba empanvu n'ennyimpi n'enzibira n'empeeba. Bruno muleke. Bruno muleke. Akoowa bambi. Nedda muleke. Oyo tuli bamaanyi twagave Manchester. Tosobola kwogerera bwotyo Bruno. Bruno musajja muleke w'amaanyi. Musajja wa ttabbo. Now nga tuwunzika okuva wano mbadde nkubuuza wali nti bw'obeera mu bavubuka. Abawala ennaku zino nga ekintu bakivugidde nnyo wano.
n'abavubuka kati bakyayagala kukola abasajja bali nnyo wano ku bimaama ebikadde kadde olina atula nagamba nafaafaganye nakyo nemmira penagula abaana ekisooka kankive ekivuyo kankive ne mabega gyo kimalidde tewali buzibu kufuna mukazi alina ssente tekibangako kizibu tewali Israel ekiwandiise mbu tekikkiriza naye seeka abaana tewali gwe ŋŋamba nti vaasi yino mu Bible ekivubira tekiriwo temuve ku bakazi abakulu kiriwa oba abasajja abakulu kiriwa sikimanyi ewaffe siina wenkimanyi ekyokubiri abavubuka bakola mwe emboozi eno gye muba nayo nti abavubuka nze mbeera eyo mbavubuka wansi eyo mu Kimombasa we abavubuka ate no nga balina emitima emirungi bakola nga wallahi balina emitima emirungi abavubuka wansi eyo omusanga balina emitima emirungi talya capati nga munne tannalya namuwaako muvuko mama abalina eno manya oyita malaki molecular nonaabira mu soda tasobola kulya kifi kyankoko n'akimalawo nga munne talidde anti bonna eggumba tebasuula balirya lyonna ate eggumba lya kevusi ogonda kwe ligonda ligonda osinga ekifi eggumba ligonda osinga ekifi mbabuulira kino njagala tukkaanye tutegeere Katonda abakuwanzeeko eddusu weebaze Katonda abavubuka bakola bacapa abavubuka balina responsibility mmwe mutamanyi omuvubuka abeera awo nga yina katooke yeno yeewaayo tajja ssoma n'agamba kakasome kayitemu muno biira omweri bakunganya obucupa waliwo emirimu gwe mu ggwanga muno nga bagukugambye Allah n'agamba nti kasuku leero gukole kuva ku makya paka ku 7 Katonda nga yakyogedde oyinza omujja emiranga eddoboozi lyo liwulire n'omugaate kijja ssoma nga Mungu nedda abantu Mungu atuwondako buwanzi ddusu n'atujjayo oli n'akumanya nono n'akumanya gwe waliwo byofuna nga tobikoleredde nabbikolerera kituufu nze waliwo omusajja waggulawo sijja mmuuke akugamba nti seeka jangonda ojja kundawo ku saa 10 nga oyingira ofiisi bwoti okuyingira oyingiza oti ofiisi agoma nga tanabona kubaako byayogedde eddene ne likukwata sina kyenjogedde kati ebyo byebintu naye bambe emikisa teginnabakola ki teginnata mikisa teginnata ekitegeeza bano ffe be tulaba batini to the bigger population batini bwekirirako mu Kimombasa eyo we work with volunteering groups wansi eyo the limit sexual workers abaana abato abali mu gundi eyo naye ng'omutuukako kisi nti akikola akyagala kamane kati ngoleki baana bazaala ba myaka 14 15 yes nja kukwata lumu nkutwale because I do some work down there with those people ningolaba buyitaavu bwennyini n'omwaka cupa ka soda n'agamba eki golako muntu nga lita 2 eya soda mu half liter nga nti wanywedde wazza amazzi agenda balamu kooko nga ku rest gwe g'okirabanga kyakuzannya so we should not actually think that people are not doing well because they are lazy no they are not. That's another thing. Abavubuka bakola banoonye n'omuvubuka akukubira nagaseka oba olinawo ky'olinawo ŋŋamba nzije nkole ŋŋamba mukama mugambe ki nga bitaala bye bitannaba mumota tebyagala kuba bubire mmwe obeera n'emitwalo obeera n'akakadde kamu musawulira nga bulamu bulungi bulowooza gwe kawulira bwotyo kati yanoonye n'aba n'ebiri ebiri abavubuka kubeera ku betting golooza nti they have a gambling addict talina anoonya gattirawo ayina ettaano agamba kansiba 10 kale nolunazaala ebiri amagezi ayiya gankole ntya okitegedde era fe abawalimu kati nze mbeera mutajjazaawo
Lajja nakaseke. Mbera lero egani. Era fe nzimba wanye kiti. Nze Katonda Nabbi sallallahu yali sahaba wa Nabbi mwera bidde. Yagamba nze abantu basatu nja basasula. Abantu basatu sobola basasula. Omu ku boye muntu afuna ekyetaago. Nalooza mu nsi yonna nagamba naye anaantaasa oluvannyuma lwa Katonda najjeewo bw'oba osobola mute mute omuntu najja n'obwetaaga kasukuuze kulabana ng'omu kino ne kino ate bw'oba muwe kakolo sente zotalina kubwebwe aye 2,000 fune ku kyendya totandika naye ggwe obunyomwe ogenda muwe wawa akugambidde muwe gwegenda jitegede abantu bali bubi ekirala kyosoose nakyo gwe muwalabo muwana era nekati nzizemu nkikubuuzizza ng'awezezza emyaka gya 23 n'aleeta abasajja aba omu najja ne banne basatu naye nga bonna bazze beevuga ne bakubuuza muzeeyi tupaakingewa ng'olujja lulutono bagamba muteeka obeera awasikala ajja zirabirira naye ng'eya layisi mu yo aliya zeeyi tubadde tusaba tuwe mwala ne bagenda nagamba muzeeyi njagala onnondere Kasumba najja ku Lwokutaano ng'amaze ejjuma nze nja kuyitirawo najja mundagirire watoka wano waliwo gende yavuga ogenda olera kapiki nga kasiba nolowooza waliwo delivery ya Gloves obe yajjubya naye abadelivery gwe bakoze mukulu nga babaletedde ku piki omuyitidde mu budde bwawe kyamisana n'ava ku piki n'akonkona geeti ng'akadde tannakalaba agana ndi ku geeti ndi kuba akadde kaliwa nti n'anyiga mwana najja naggulawo n'ayita mu kageeti aba akayitamu ne yeekoonawa yeekoona subhanallah naye ajaga bwe yeegigajikawa ate ako weekoona kakoleramu nozimba wetutu olwo wagabye baddo nga basatu yanono Brian Mulondo nze ne kakyalake katikile oli yaŋŋambye namulenzigize naye gwereta wiiki wedde owaye ate abaana mda najja omubuuza gwali tize Kasumba kiki oyagala ki olomawona ali mu kisenge asuulasulako bwe basuulasulako kamangu mangu ogwa kanyini wejjira ogabowa olwo buutazze simutege eti yoyo yewokubiri okola otya ontadde ku minzaani okola otya sebo mbeera ngenze kkubira bali basoose mbagambye nti mubadde mujjaddi ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu omukyala yajja n'amubuuza ono noono bankwana mpaseekaani omu bamusuula lwabwavu bwe ne Nabbi ekintu ky'obwavu yayitakwatagana nakyo ate nga yatugamba nti obwavu kabula kata bufuuka obujeemu era omwavu n'obujeemu bali bati bagamba omwavu ali mu misango omwavu okusala omusala okudda kusaidi y'obujeemu ate omusala okola ki tewali kwatero jaluge tukube wali yagenze omwavu ekimotoka kyamu mafuta kiyiika tolaba nti hazard agavuga yaga adduka n'amanyi ekiddako akanya muveewo asembera yafudde
abba mafuta naye agenda katunda wa agabira mu kadomola agenda gatunda wa nabbi yasaba nnyo sallallahu alaihi wasallam katonda mukese n'obwavu obwavu bubi bannange gwe tosaana bwagaliza mwana wo bakanya mutenda mpisa mwana wa mpisa ayogera bitono taina mukono ngamba bannange taina mukono mwana mulungi mpisa alina naye mama mwana osobola nakubira akweka kiro kasukali katonda tutadde mubifo tulina namwebaza era kati ffe wetuli kusaba katonda atwewazibu kudwa ati tubeere nga tuwa ku balala katonda amala okutonda ejjana agigamba yogera biidhini yogera nemugamba kadi aflaha almuminuna bawangudde era beesiimye abakkiriza Allah n'agigamba la yujawiru nufika bakhili teri agenda kunsemberera nga ali nga mukodo omukodo kati gwe nomaluntukako bwoti nonsaba nga olaba ezzikiri lingiza wano agampaayo ettaala wallahi ne bwe mba nakyengenda okukozesa ezzikiri ompabo we nesikuwa ne bwe nkunyonnyola nziramu sajja kikodo kuba sente oba wazirabyeko kati kakasoka olw'omuntu amanya nti kasukube mugamba ekizibu eky'emitwalo 10 kati gwina okusabamu nga otakujjaawo sigalewo kati kakasoka okyakola puleegi munno agenda kuwasa munno akumanyi okyakola puleegi emitwalo 2 okyakola emitwalo 2 nzine gwe manyi yawandika puleegi abu muwonge yali awasa oli nateeka mu gurupu dola 10 ne bazigoba ne bamugaa tutoddiza tayo naawe onajja oli emmere dazze bazigoba dola 10 ateekateeka mu 10 atatiisa genda abasajja bali mu 5 gunaabwe yeetonda mbadde n'omukolo gonna ntaddeyo buna waliwo omukyala gwe naajuzi ku internet yagamba nze mbadde miliyoni 10 kwentandikidde mwawo bakwagalana twali tugudde eddalo 10 kikola omukolo obirabo olowooza ng'ebyokusaaga abazzaayo ze baakamuwo zimanyi bw'atakikola ekyo batawemuse gwe nze obuzibu okwogera bijja nakyo kizibu naliko omusajja twali awo ku skies nga yali not skies what am I meaning wano ku NBS awagulu ebagite wati yes guys nga yanjula baba kuita batya kuno kwanjula gunde embaga yayitegenda bira mu Uganda abasajja bete masse ng'otudde oti ba MC bamanyira kasuku nange yantukako nandikako muzinda nagukwata nensomeddwa rabbana atina fid dunya hasana bayisa buli oba yali atudde bali babisa miliyoni 4 mu buliwo mukaaga luvannyuma bantu bbirize ebiri mu buliwo waba yayogereza yayogera reeti yewa yayogera sente ze India ne bazikyusa nga tekawera kakadde yali atutiisatiisa bagamba mbaga teyali wano yafuluma yenakuzi abaana embaga bazifulumya teyali wano ate bewala bakayanira ku mukolo babba ennyama onagibba wanga ayasavinga mu kikuyu takufumisa akambe mukayanya onakayanya mu kikuyu akugamba naenda wapi wewe unakela kitu kina Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni
okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala chapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti batayi waliyo ate akaana kankutte njagala ndyeroni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi kati njalagize ebintu bibiri people out there working abavubuka bakola bitala bye bitanaba bata mwogera nabakate bakola publicity yangambye kiba kire na kyeki kyakutte naye nga kijja kukola ki kijja kukuta ate mbagamba abavubuka abo Katonda bamutegeere buli muntu Katonda alina obudde bwe Katonda alina waliwo hadithi ebeera tradition yagamba omwoyo kiriza tolina kyogenda kufuna mu nsi muno okujjako nga nakikuwandiikako law sallamta kasitona kiriza mbu ekyange kyekyange arahtu qalbak wa badanak mubiri guno omwoyo ngenda bitebenkeza togenda menyeka bw'otakkirize ngenda kukukoya n'ensi naye era tolina kyogenda kufunamu okujjako kyenakutegekeramu eyo kati oyinza okunzibikira nga tizikebadde yange agamba nozikwata nolowooza mbu onnemesezza ku bibiri tezaali zange from the beginning yadde okoze empisa embi tezaali zange era nange bwe nkiwulirako siina panange manyezo teyabadde riziki yange ekyokubiri zijja kuntuukako mu buli mbeera zijja kuntuukako kati kyengamba abantu abo kyotaaga kubba tebenkera noonya wosobola okujja obwemu fe baali mu weetuli okulembeza amadini weebali abantu wa bulijjo bamanyi mutuukirire ntegedde tuukirire kino asobola okuyamba akole ki ate oba osobodde okufuna obuyambi abantu bajja ne batusaba obuyambi seeka nsobola okukola kino notanomu ate naabula ate ngaabula nakiki agitegedde kati omukisa oba guba baguzze gy'oli Katonda tayagala nnyo okumala budde ku bitonde biteefaako omukisa gujja lumu weefeeko omukisa bakuba guzze ontegedde naye abantu bakola Kasuku bacapa kiri very important then maybe n'ekirala kyentegedde omwavu yagala abazadde bo abawala tubaleke no ekisooka naye lwaki abantu beesiba ku batabaliiko batya Kasuku bw'olabanga nagwe neesibyewo omumanyi nkubira orangambe seeka tusinkane wano tongambira ku simu tusinkane wano ombuuzi lwaki bwesiba kwata kuli omanyi twesiba Katonda abaliko atuliko Katonda atuliko saagala nkuze mu aya za Qur'an ennyo naye Katonda waliwo ebintu ebyabuuzanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga lwe babibuuza amugamba kul bagambe yasalunaka anil yatama bakubuuza ku bamulekwa kul bagambe yasalunaka anil jibali bakubuuza kul yansifuha rabbi
naye bwe yagamba nabbi wa idha sa'alaka ibadi anni bakubuuza muddu wange wakubuuzanga ku nze fa inni karibu teyamugamba gamba yagattirawo agamba fa inni karibu nze muli kumpi ujibu da'wata da'i nze nyanukula essaala z'oyo abansabye kitegeeza ki bw'otasaba katonda gw'omanya agenda okwanukula la tutibu nafsaka bida'wati lmadha al ibad tuwemenya na kusaba bitonde saba katonda nagamba waliwo twatu neŋŋamba manji nakinkwagalako nsooka kwogera ne katonda wallahi mbona kyengo nsooka ne katonda katonda nyanguyiza kasuku bwe nkutuukako n'okaluba manya teyakugonzezza sikumalirako na budde ogenda buge era bwe njogera naawe nenkulaba ng'okyanjinjibadde katonda teyamugonzezza sikumalirako n'okunyigira sikuyagamba oba saatadde mu bulungi nganzirayo mu obwetavu wange mbadde manyi ogenda buyisa mukaso kumanya kwange kutono bwoba yana gy'okuziza Mungu kumbalire nganzira kolo bana musanyufu seka wanda by'eggulu naye nade siri mu mbiru mwanda mutyaba yantabudde awo sikobadde ogamba ki okitegedde katonda okitegedde katonda ajja bimala kale tweyanziza nnyo obudde bw'otuwadde nako olwaleero tubaali tuludde olabagana naye kacyansi be kajja sajja oyo njagala mwebaza Seeko oyo atwanguyiza nnyo ebintu bingi oli muzibu okufuna naye Seeka gava tuba naye ate kati nze obwayiriza nze mbaawo esimu yange tevaawo era n'eryanda lifaafa singa esimu yali yalayisimuko lyandibadde lyafa tevaako ejja kwogera oluzedde tesinga yo bei naye si eri awo nti okitegedde tevaako ensooka ziseeraga wokubidde weekwatira siringa gwe ndi mu situdiyo ategezera nze mbaawo alal gurawundi fil gurawundi mbaawo ekyali mu studio oleese kyaki siriwo ndi mu studio waliwo enakunoonya olwaya kuntumako bannaye nga musava ngamba nakuba essimu atukwasimu yange yagidiritiga oba atekatinda omusajja yakuntumako nga musava naye yamala n'akufuna kuba nalaba mulimu gwe yayagala okundinaba wagukola naye yakuntumako bannaye nange akasuko yabeera naye munonyeze yagamba kusandinga eyo munonyeze mwetaaga njagala nkole kino nekino nembikusindiyo ni ku WhatsApp layira ate ndayira ebikidaabwe bibikebiri nebisindika WhatsApp nina ekizibu kimu message zigenda neziyingira 10 nenkola bukozi markers red nga sina wengenda zitandikira ate nange bagamba bannamu ku ntondo naye ate si ntondo nkonko n'esatu ejjanu ne bwe Kurani yagamba ejo esatu kati ku level ye era kikyo olina okukola ate ku level yange otudda ku kiri kyogambye tetwesiba ku bantu muntu ayizo olowooza omwesibako ababize ate mba nkwetaza amba mutyaba oyogera naye mutyaba ate nolenge nga yakolaze ebyemabega omumanyo mutyaba muntu ati ziri bashekhe we agonamuwowa ati nebuuza mutyaba yangamba wayi Seka namaze nemufuna watu tutenga naye seka asomba tugenda kujja tonfuna ndagamba kati kola bodi bobono nyaka tonfuna banga ateka akakadde kola eni yange olaba bakweri kati njagamba na yato na anateka kebitu byesimusabye nkuddire kugambo wayi titi bichibyo nebotedeko kwanza ezitali zange sagalira ddala kukola awolo omanyi katukombe wano mubeere bulungi mweraba aluseeko oyo gwolese mupya The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.
abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kikibwa alina guno omuggo gwa musa white star premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange